Yo muganda wange Benedicto Mulondo n'abatulaba ku BBS Telefina mawulire gy'otubadde tolimbye nze Paul Bakabulindi ndi wano ku kisawe kya Mefuge Kololo okugoberera enteekateeka z'okweteekerateekera olusirika lw'abannakibiina kya NRM naddala ababaka ba Parliament abawangula mu kalulu akakaggwa. Atulaba ku BBS Telefina ababaka 358 be bawangula ku kkaadi y'ekibiina ki NRM era yafuuka nkola ya kibiina kino buli luvannyuma lw'okulonda okutwala ababaka ku ttendekero lya gavumenti ery'ekyankwanzi okubangula ababaka obaolyawo n'ebintu eby'enjawulo. Ku mulundi guno ekibiina kyategeeza nti ababaka bano bagenda kubangulwa ku manifesito y'ekibiina n'ensonga endala nnyingi era zagenze okuwera ssaawa emu ey'okumakya ababaka ab'enjawulo babadde batandise okutuuka wano ku kisawe kya Mefuge Kololo obaolyawo okwekebeza COVID kw'ossa okwewandiisa okukakasa okwetaba kwabwe mu lusirika luno olugendo okulungula Sabbiiti ennamba. Mu kaseera kano wano wendi Benedicto Mulondo n'atulaba ku BBS Telefina ndi namyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NRM omukyala Rose Namayanja Nsereko. Twagala tubulire ku nteekateeka nga bw'egenda okutambula. Tukimanyi bulungi nti olunaku olw'enkya olusirika luno lugenda okutandika mu butongole. Twagala tulambulire ku nteekateeka nga bwe zigenda okutambula. Ababaka bonna abagenda okwetaba mu tabamiruko ono b'olusirika luno banamala okweteekateeka olunaku olwaleero era basimbula ssaawa mmeka olunaku lw'enkya era ssentebe w'ekibiina kya NRM asuubirwa ddi okutuuka ekyankwanzi okuggulawo olusirika luno mu butongole. Mukyala Rosemary Namanja tukwaniza ku BBS Telefina mawulire gy'otobaze. Nange nsanyusa okubeera wano. Enteekateeka zitambula zitya? We twogerera kati tuli wano ku kisaawe ekya Mefuge Kololo era nga tuli mu kuwandiisa mu luzungu kye nandize accreditation bamemba ba Parliament ey'omulundi ogw'e12 ng'enkola yaffe bweri bulijjo ng'ekibiina ky'NRM nti nga tebannaba na kulayira tusooka ne tugenda mu lusirika era wano bali mu kwewandiisa okakasa nti gwe tulina mu bitabo yoonaze ekyokubiri okwekebeza COVID, ekyokusatu okubawa ebiwandiiko ebyo bye tugenda okusinziirako emisomo gyaffe oba olusirika ebintu bye tugenda okubaganyako ebirowoozo. Kakati ate olunaku lw'enkya ku Tuesday emmotoka zigenda kusimbula wano ssaawa 3 zennyini ebbaasi ziwerako okulaba nti abantu bonna abo tubeera nabo. Tulina ababaka aba tiketi y'NRM abawangulira ku tiketi y'NRM 358. Tulina ababaka aba independents aba sayininze MOU aba sayininze oba abatadde omukono ku nkolagana wakati waabwe n'ekibiina ky'NRM ate sofa twabadde twakafuna kaana naye ate n'abalala beeyongedde bazze okulaba nga basayininga enkolagana eyo. N'olwekyo kino kiraga nti tumaze enteekateeka zonna ziwedde. Olunaku lw'enkya tusuubira national chairman w'ekibiina ate era flag bearer ku bwa president era yawangula ajja kuba aggulawo olusirika luno mu butongole naye tagenda kuluggulawo bugguze era ng'enkola bw'ebeera bulijjo abeerayo. Tugenda kutandika ffe tubala tutandise leero okutuuka ng'ennaku z'omwezi 15 ajja kubeerayo era agenda kuwa keynote address olunaku lw'enkya then bw'anaamala abeerewo mu programs zonna ezinaabeerawo paka ate era bw'anaatuwa closing address naye ng'ekigendererwa mu lukiiko luno oba mu lusirika luno nti tulina manifesto gye twatambulirako nga tunoonya akalulu. N'olwekyo esiga erya Parliament kulu nnyo mu kutuukiriza ebiri mu manifesto eyo. Ekisookera ddala era ne national chairman kyagenda okutandikirako kunyweza oba kupangulula oba okwanjuluza manifesto yaffe nga bwe yali kubanga omulamwa guli nti twagala ababaka bano babenga tulambise bulungi ki kye tutegeeza bwe tugamba protecting the gains nti tukuuma ebyo ebituukiddwako ate nga bwe tusinziira okulaba nti Uganda etuuka mu nsi eziri waddeyaddeko. N'olwekyo mu ebyo byonna ebintu bingi tugenda kubeera nga tutunuulira okusookera ddala ideology oba emisingi oba enkola y'ekibiina. Oli bw'agamba nti NRM ategeeza ki? Bano bonna bammemba naye ate bavudde ku level ya memba babaka bakulembeze ku national level kati ate be bagenda oba abamu ku board be babuulizi b'enjiri y'NRM. N'olwekyo ekya ideology gwe mulamwa gwe tutandikirako emisingi kwe tutambulira nti buli kyakola kyonna omubaka
amanye nti kirina gye kiva nti NRM bweyogera ku parish development model lwaki ekikola nti tuddayo nti yenkola yaffe eya mass action ku bintu ebikwata ku bantu n'olwekyo bwe tukimala ekyo tugenda kuba n'abantu abava mu bannabyabufuzi bannakibiina abafa abagundiivu tugenda kuba n'abava mu matendekero akademiya okujja okupangulula ebintu bino n'olwekyo tugenda kutunulira ensonga infrastructure ebyenfuna by'eggwanga ebyokwerinda by'eggwanga n'empuliziganya mu bintu byonna. Tweyanziza nnyo ate oba ku BBS Terefayina enteekateeka nnambulukufu bulungi wamyuka Ssaabandisa agirambuludde ebisingawo tugenda kuba tubikuleetera amawulire gaffe gambuze ku ssaawa emu n'ageesika ku ssaawa 4 ate n'ebyo ebinaabeera ekyankwanzi tujja kuba tubikutuusaako kkiriza nkome wano Bendikito Mulondo n'atulaba ku BBS Terefayina nsaba oyongereyo abalabi b'amawulire gy'otubadde. Webale nnyo Paul Bakabulindi n'ensonga ezo tujja kwongera okutuusaako bingi mawulire gaffe.